Oluvannyuma lw'ababaka okukomekkereza okulayira, olutalo lw'ebyobufuzi kati lwolekedde ekifo kya sipiika n'omumyuka we. Abadde omumyuka Sipiika Jacob Oulanyah olumaze okulayira ng'omubaka w'Omoro County n'ataakaka mu ngeri y'okusoomooza abadde mukamaawe Rebecca Kadaga bwe beegwanyiza ekifo kya sipiika. Oulanyah agamba nti emyaka etaano egiyise palamenti ebadde tekubirizibwa bulungi era ng'ekimulese kwekuzaawo ekitiibwa kya palamenti ekityoboddwa ennyo ku mulembe gwa Kadaga. My honest assessment is the next 5 years of parliament should not be like the last 5 years. There are things we must change. Whether I am there or not, there are things that should change. And there are many. We have to restore public confidence in this institution. This is the only parliament where parliamentarians, wherever they are seen, they are jeered at. And it's because of the way we have been doing business. This must change. Okusinziira ku Oulanyah emyaka etaano egya Kadaga gibaddemu obunkenke wakati wa palamenti n'ebitongole bya gavumenti ekintu kyazze okunogera eddagala. How do we restore this cooperation relationship with these institutions of government? How do we make these institutions, arms of government, work for the people? How do we stop petty squabbles and make us focus on the people? Because on that, we cannot be separated. On that, we can only be together. We cannot be divided. No, doesn't make sense. Those same people who sent us here, we must give back to them. We must use this institution of parliament to deliver to them. That's what we must do. Oulanyah agamba nti palamenti ebadde etambulizibwa ku bulimba naddala bwe kituuka ku nsonga z'ani alina obuyinza ku kwongeza ababaka ensaku. Nobody can interfere with the independence of parliament. We just have to act in ways that bring honor to the institution. Then we'll be respected. You're talking about other things, issues of welfare. I hear people talking about as they pick money from their pocket and give. No! Issues of welfare of members of parliament are negotiated with the president, not anybody else. Oulanyah ne Kadaga sibye bokka beegwanyiza entebe ya sipiika era nga ne Ibrahim Ssemujjunganda olumaze okulayira n'awera. So kati ngenda kukola obusembayo kubira ababaka essimu okubayozaayoza ate n'okubasaba akalulu kubanga okusaba akalulu nkuyiramu experience. So n'olwekyo kati maliriza okulayira neetegekera kalulu na butya bwe nnatambuza palamenti ya Uganda nga ababaka bamaze okumpa obwesigwa ku lunaku lwa Mande nga ennaku z'omwezi 24. Era kuwedde ngenda bali banzijeko covid bamala okuzijako covid oba baagala n'omusajja bba walita namba ngende nonya mkwata akalulu ka Kadaga nkamuwenga sipiika wa palamenti. Omubaka wa Ruhinda North Thomas Tayebwa n'owa Gomba West Robin Alwakojo olumaze okulayira nabo ne beewerera ekifo ky'omumyuka wa sipiika. Lwaki nsinga kubanga tewali MP wano abadde akonectinga ne colleagues nganze. Ffenna nga bw'otulaba tukolifayinga tulina qualification. Naye waliwo ke tuyita Midas touch mu politics. Okonectinga n'abantu oba kati muntu kijje gumwetaaga. Obwa lawyer bw'oba obugaseemu okubeeramu ku experience ey'obufuzi ate ndi mukkakkamu house ngisobola bulungi. Ababaka 529 be balayiziddwa mu nnaku ennyo okukiika mu palamenti y'e11. Bw'obanga gy'aviira atalaba ku bazadde be eyayambala engatto ng'amaze kutuuka mu senior 6 nga nazo bamugulidde engulire eyasobola okubanga obulamu bwayisemu bwonna bwakusoomoozebwa ng'olwaleero Mukama Katonda amusobozesezza wamu n'abantu be buyamba okubeera omubaka waabwe buli kimu kisoboka. Bakimanyi bulungi ndi musomesa era emu ku byanjagaza abantu b'erugazi kwe kusitula ebyenjigiriza tubasuubiza tugenda mu maaso. Abagagga babba amataka g'abantu abatalina mwasirizo nina okukola n'amaanyi nkole ne ministry ne Uganda Land Commission okulaba nti abantu ba bulijjo abantu ba Buhaguzi County mu Kikobe district bafunye land titles oba customary land certificate omuntu abeere n'akawandiika akalaga nti ettaka lirye. Era n'obubaka bwe ntwala eri bannange bonna okusookera ddala ba NUP tuzze wano kuweereza abantu bannayuganda obutabalyamu lukwe kuba kintu kikulu nnyo. Abantu batuleese wano nga batwesize baagala okulaba nga tukiikirira ebirowoozo byabwe. I, Muhammad, swear in the name of Almighty Allah
Mu bano mwe mubadde omubaka wa Kawempe North Muhammad Segirinya abadde agambibwa nti tali mu ggwanga nti yagenda bweru kumujjanjaba. Segirinya bamulese bamukwatiridde okkuba ebirayiro. Navudde ku kitanda okujja era abasawo baŋŋaanye okubeera nga nkola ne interview naye ne wano menya mateeka olw'okuba nti nadde nnyina okugoberera abasawo kye bakola kye bagamba. Naye kye njagala obategeeza bannakawempe abannonda maze okulayira era ndirwedde okubakiikirira. Ng'omwezi guno tegunnaggwako buli mubaka wakuwebwa obukadde 200 okwegulira emmotoka kapyata. Ababadde NTV Akawungeezi.